zikoze zitya okutegeeza nti so olunaku lwaleero tuli mu vibe ya Arsenal ate tuli mu vibe ya Honorable Kalo naye ng'abantu bo beeteefu nnyo kusinziira ku mikolo nga bwe gitambula olunaku lwaleero tugenda kubanga tuwandiisa Honorable Kalo ate wenjogerera ssaawa zino yawangudde dda akalulu ate ali mu kweteekateeka okujja ng'abuuzaako no batuze bebe ekitobo naye nga vibe eri y'amaanyi nnyo abantu baagala nnyo Honorable Kalo abantu beesiimye nnyo by'abakoledde abantu bamwagala mu musaayi bataddemu sente zaabwe okubeera nga bagenda ekacyanga omukolo ogenda okubeera olunaku lwaleero naye nga balinze mugenyi mukulu omuyeka mulindwa Honorable Kalo eka n'olwekyo basaba ne banya batongero bategeeza nti boolaba eno bonna boolaba eyo bonna abo beesunga bwesunzi omubaka waffe Honorable Kalo yekka Sebo nsonga ki lwaki olowooza nti Honorable Kalo yasinga kwa bonna bamaze nomination olunaku lwaleero olunaku olwaleero Honorable Kabuusi lwe yawandisizza Dawuda bwe yawandisizza ate ne Honorable Kalo naye lwe yawandisizza naye oba okomparinzeemu nk'abantu abasinga obungi vibe bwe baliko ya Honorable Kalo tobola bankugambye nti bwe Honorable Kalo yalabika yawangudde dda okusinziira mulamu okuliwo olunaku olwaleero sooka otubuulire ku kyentambula eno kuba tetubitegedde amaato weegali agagenda otwala abantu awo oba byakweyiya sooka obiterezeemu awo weegali mu buyitirivu mu bungi era tulinawo pawa 4 engini 5 zigenda okubanga zitwala abawagizi ba Honorable Kalo ekacyanga era ni bonna bambadde life jacket okwerinda kw'amaanyi nnyo